we twali twogera mu part 1 wayogerako ku kika ky'emmotoka oba ku mmotoka eyali ekozesebwa omukulu Okello gwe gye walabye mu katambi yeri gye wagamba oba nedda? Emmotoka nga poliisi we yagambye emmotoka si eyo muganda wange nokole zonna Love 4 naye eyiye nga y'omuntu Love 4 ni model ate eno old model nzo okwongera kikakatiriza motoka yali mpange brand yemu nezawukanamu emyaka ndoza bamanye ebimotoka asobola zawukana mu model mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Buterevu gwe ali ku Focus TV, thank you so much bali okubeera ngolaba bali okubeera ng'otugubira ona osinzidde okulaba ng'otugoberera kola kyamanyi nnyo ali mu Uganda, East Africa, Africa wamu ne diaspora. Kyokola kikisingira ddala okulaba nga otuwa obudde bwo nolaba bye tukola era n'obigoberera. Olunaku lwa leero nagambye nti mu bbanga lyemaze nga ngoberera omusango gw'omukulu Okello era ne byonna bye mwalaba ebyali mu part 1 ne part 2 nga njogerako ko wamu n'abo abali mu famire ye oba mulinako akakwate. Olunaku lwa leero tuli mu day 7 era nga tuli mu kwekenneenya ensonga z'Okello ono. Tujjukire nti obujulizi obusembyewo bw'ennaku 3 okusingira ddala bubadde bukwatagana na poliisi. Twalaba luli omukulu we baleeta footage ku Monday baleeta footage ow'omukulu Okello engeri gye yatambulamu okutuuka Gaba ate era olunaku olwaddako ne batuwa oba olwokubiri yesterday ne batuwa omujulizi owa poliisi eyali analyzinga scene of crime biki bye yasangako yabikwata atya byonna naye n'awa paati ye. So day 7 kumwe abadde bagoberera oba abagoberera omusango guno okubeera nti tutuuse ku ssa ng'omukulu atuwa ebivudde ku ndagabutonde ba DNA, fingerprints and all that nga babijja ku ngoye ne crime bagita crime ki ebifo byasangibwa ku crime wali wa ku site emusini ebifo byasangibwa ku emusini byonna babifunye okuli n'ekyambe ekyambe kyakozesebwa na biki byonna okusinziira ku kye tulina oba kye twafunyeeko ku lunaku olwa day 7 kwe kubeera nti omukulu analyzinga ebya forensic yakkiriza ye n'agamba nti ebintu bye yafunye bimakinga n'ebya fingerprints DNA byonna ebyali ku ngoye n'ekyambe oba nebinna bye baafuna baaga bimakinga n'ebyomukulu Okello. Kati kitegeeza tuba tusigazza space ya kufuna biva mu nsala ya kooti oba n'ebyo banaaba bemulugunya ebinaaba ebirala. Otherwise n'olunaku lwa leero era mbakanyeeko n'omukulu ono wadde nga yaŋŋaana okwogera erinnya lye era nakikuuma ekyabutaliyogera naye oluusi waliwo bye tuba twebuuza mu comment section wamu n'ebyo bye tuba twebuuza bye tulabye ku musango guno nga gugenda mu maaso. Nsaba atubuuzeeko then tumubuuze ebibuuzo bye mbadde mubuuza mu paati eri yaggwa ne bino ebigenda mu maaso. Sebo obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Nsaba ombuulize ku balabi ba
Focus TV newankubadde tebakulaba, so that tubawa that respect. nga bulijjo balamusiza ku bannayuganda bannange mwabeekuumira Focus TV. Era muganda wange ngenda kusooka kwebaza newankubadde ndi mabega wa kamera, weebale nnyo okugoberera musango guno n'osalawo bannayuganda bawe update enjawulo. Okay, omukulu twakoma okusisinkana yali tuzaba tugenda mu weekend okugenda nga tugoberera omusango guno nga bwe gwali. Mulimu ku byaleeteddwa byenjagala ennyo tusimbeko essira kwabadde akatambi aka CCTV camera akatambudde, akatambi ako poliisi ke yatadde. Bwe twali twogera mu part 1 wayogerako ku kika ky'emmotoka oba ku mmotoka eyali ekozesebwa omukulu Okello. Gwe gye walabye mu katambi yeeri gye wagamba oba nedda? Emmotoka nga poliisi yagambye, emmotoka si eyo muganda wange newankubadde zonna RAV4 naye eyiye nga y'omuntu RAV4 new model ate eno old model. Nzo okwongera okikakkaatiriza emmotoka yali mpange brand yemu nezaawukanamu emyaka ndoza bamanyi ebimotoka asobola zaawukana model. So kitegeeza nti eri gye wali oyogerako si ke katambi ke baagize. Ekitegeeza eno eyinza oba yagipangisa ewantu poliisi we yagambye n'agyeyambisa. Watugambako ku ekyomutwe okubeera nti tekirina oba talina gwe ebbanga ly'omumanyidde tolabako bakita katwewungu, kwesulamu katwewungu. Walabye movements z'emmotoka, engeri gy'atandika footage gyetandika omulaga mpaka bwe yagipaakinga asooka agende ku ssomero, nga kikakasiza ddala kiwayogera ekyokubeera nti emmotoka agivuga ali soba 100%. Kino oyinza okikiragiranya otya nekiwatugamba luli ekyokubeera nti abagamba nti yeesulamu kati oba alinamu katwewungu? Kyamukisa mulungi poliisi n'abasawo bavuddeyo ne bakkaatiriza ensonga yange. Nabagamba oyo muganda wange tabangako katwewungu, yeefuula bwefuuzi, ali mu komedi. Era poliisi evuddeyo n'ekyumiriza omuntu omulwadde ku zino bodaboda z'e Kampala engeri zisaatuukamu tasobola kuvuga mmotoka nga naali soba oluusi olaba nga oluusi okola ensobi n'omukoona n'omutomera mutereevu n'asanga ebitaala n'ayimirira. Omuntu omutaafu w'obwongo tasobola kukikola ekyo. Bino byonna byakola mu kooti, ali mu komedi. Kuba twandirowoozezza nti bw'osanga ekitaala oba toli soba bulungi tobifaako, tobitunulako babiraga ki oba bigamba kuyimirira kutambula, gwe oyitamu biyite okikola bukubi gaasi ng'enjogera y'omulembe guno. Naye the fact is yatwala obudde bwe n'atuuka n'okutuuka ng'asiba bulungi, ekiraga nti wagenda oba ebitala birabye nti kati bimugamba ku stoppinga, ebimala omuta ne bimala n'akola ki n'agenda. So kyongera okukatiza kyewayogerako nti omukulu ono ne bino bye tulaba ng'akuba mu ngalo aseka. Awo ekomedi ali mu kumalira kooti budde, ali kutwaliriza budde bw'abantu ng'omusango gugenda mu maaso nga wasaba ne kasooda. Ennaku zino zisanze otya Busofa oba tofunangako gundi yonna? Busofa amasimu agamanyikiddwa agajjako masimu zisusse. Okay. Era naawe okola okunfuna olinawo platform gy'okukozesaako okunfuna. Ziri namba wazikolawo oti? Nazigirako ddala ng'essimu zisusse obungi. Bubaka ki bwe bagamba oba bebakuwa? Birimu okundisatiisa nga famire. Olw'okubeera nti obaako by'oyogera nikye ndowoozaamu tonnayogera ku kintu kyekusike, tonnayogera mannya ga famire, tonnayogera biki byonna. Kirowooza nti kyandibadde kikuteekako nnyo embeera eyo, naye ndowooza beezira bagamba omusajja
tayasa ebirumira esebo naye nga nze nasaba nga Munnayuganda nve njukira amazima n'okulesula kusogera mugawa mu kooti. Mu comment section waliwo part 2 wagenda n'oyogera omwana najja n'agamba ku ky'obutuuze. Ekintu ky'obutuuze twaddamu ne tukikatiza oluyera ne tukinyonnyola abantu nti tebabubujjangako bwe yali yabuuza oli yaddabuuza nti basooka mujjako bweri mu Amerika okulyoka okujja okusaba wano tukyayimiridde kitanyala tukitanye tukitereeze leero. Omusajja mutuuze wa Amerika just bafunamu butakkaanya na taata we. Taata we kusalawo omukomyawo mu ggwanga kuba munnansi alina dual citizen mutuuze wa Amerika ate nga Munnayuganda. Era mu Amerika wekyagaana yali akomawo ewaka. Era ensawo yonna musawo gwa temumuse muvi nga bamwejjereza asobola okuddayo mu Amerika. N'alinnya ddayo. Kuba obutuuze bwakyabuyina. Naye okay, okusigirako ekifaananyi katono nnyo ggwe agoberera Focus TV oba atulaba kusinziira ku bujulizi obuleetebwa nga bwegambye nti ennaku zino 3 ezisembyeyo poliisi yebadde evaamu abantu abo baleeta obujulizi bo bwe balina oba bwe baafunako. Kiraga nti abaali bagamba nti omupiira maybe guli 5-0 kakati ate guli akaguli maliri. Abali bagamba nti oba maybe okerayinza okwesinga omusango naye omusango gw'ekkooti guno si kirungi kujja kuvaayo kugusalirawo because yo nga kkooti erina okutuula netubuulira ekyenkomeredde. Naye okusinziira obujulizi obuvuddeyo naddala nga bwekugambye obusembyeyo obuvudde ku mukulu investigator ye alaze nti ebinku ebivudde ku ngoye ebyavudde ku tuyambe ebyavudde ku bbaaga abaku mu kiro n'ebyasangibwa ku crime scene bimakinga n'ebyani n'ebya suspect. Essaawa z'obbayire bamuyita suspect olw'ensonga tannaba kubeera guilty. So njagala tusigire omuntu ekifaananyi. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo, aba Focus Group yange baakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kujja n'eno eyo engeri gye yatambuzibwamu gundi eno lwaki eva etandikira ku Jinja Road sides eyo bulinayo gundi obutuuze sikutegedde mulinayo obutuuze ku Jinja Road okudda eri kuba footage atandikira awo waatyo ng'ayingira ku bitaala bya Spear wali n'atandika okuyingira eno mu tawuni mpaka abeera Kyanja. Kati kyensuubira yava ekyanja najja najjeera Ntinda n'atema najjagwa wano ku Jinja Road. Fuligiweri ebyo bingi poliisi ezakuba yamutemyeko. Bayire njagala mpitirize ku Focus TV wano mpe credit poliisi ku mulundi guno nabyewo ekintu ekyenjawulo nkakasa nti ebintu ebimu maybe oba tebabiwa buwibudde oba tebaagadde bwagazi biteekako nnyo ssira because tracking gye yakola nedeeta nedde ey'okubeera nga abaana batemulwa ng'abaana bakulaga okero ng'ali ku piki nebasobola okwidentifyinga mu piki zonna eziyita mu kibuga Kampala ng'ate omuntu ataddeko n'enkofiira but still they managed to scout oba to make sure nti bamuscreeninga mu bangi
abatambula ku nguudo zino ezaffe eza bulijjo ne bamanya nti yeye era ne bamugoberera mpaka ku gundi gyeri. Olina ekigambo kyoyogedde nga tetunaba kubeera ku kamera kuno ku bimu poliisi yabadde yogerako. Omwami ono mu ebyo ebibadde byogerwa ku crime scene ebyaliwo, essimu eyakubibwa nga bibadde mu mawulire ebitambula, wadde olina kyoli mu kuttaanyaawo maybe abantu bamumanyizibwa tebaakirabye ku kyessimu eyakubwa. Essimu poliisi yavuddeyo neewa obujulizi nti Okello y'omu ku bagikubira essimu nga alipootinga omusango ng'ali ku siini wali siini nti bannange ndi wano gundi ne gundi ne gundi naye bati ssomero waliwo omutemu wangi kisitategeera yali akuba kujja kuyamba ye ng'omuntu oba kujja kusevinga baana. Poliisi namba agittewa 999 kwe yakuba n'abagaba naye ku ssomero bweti ne bweriti waliwo neya ya Interpol ya poliisi y'ensi yonna. Ibayize ne ku social media bazigaba ennamba ezitambula simu emu ku zo zeyakozesaako nti bannange wano wendi waliwo omutemu. Okisaategedde oba yali alaba gye basevinga ye oba basevinga baana. Naye omusango guno tubulaba abantu abamu bagututte nga bagwadde nnyo obudde olw'ensonga ebintu ebyowunyisa bingi. Just imagine gwateberezebwa bawanga suspect nate webatrackinga numbers ezaakuba naye omunyini ate muoli mu baakuba essimu ku poliisi nti bannange ndi wano wendi naye bali mu kutemula ki kiringa like kisesa eba kyewuunyisa naye nga yeggwanga bwe tulimu. Ekirungi nga bwe tugambye nti poliisi nga yo neeteefuteefu ne esiga eddamuzi okuvaayo okukakasa ku ebyo biki bye tulowooza nti biyinza okuba bigatta ku musango guno, era Abannayuganda baddemu bafune essuubi n'obwesige musiga eddamuzi lwa nsonga nti ebintu bingi ebibadde bikolebwa oluusi musiga eddamuzi abantu batandika okubamu ebituli ne batandika okubitunuulira mu ngeri emu oba endala era ne batabifaako nnyo. Naye bw'ogenda okukakasa bw'ogenda okukola follow up ku ebibadde bikolebwa ojja kizuula nti ddala bino ebibadde bikolebwa balina ensonga lwaki batuuse ku musango guno ogubeera nga bagusima mpaka ku ntobo. So olunaku luno njagadde omukulu ono ayongere okubeera nga maybe tutangaaza ku bintu ebyo ebyenjawulo era nga tuzuula ekituufu ki nga tuwumbawumba. Omukulu walabika physically ayina obugundi buno eziringa enkovu ebintu bino birina before enkovu kyeziina. Nsuubira nti engeri abatuuze gye balala mukolako oba mob justice yes aye bwe mukavuvuŋŋana awo ezifunira nga poliisi egeza kumutaasa before eno gundi murder case nga tennabaawo yali gundi yali clear nga talina kyalina kyonna kiri ku gundi. Okay, kati kitegeeza nti obuguguŋŋano n'embeera eyaliwo ey'okugamba nti tumugajambula oba bamutwale mu kooti y'abantu naye kooti y'abantu nzibu mu crime zonna ze twalabye kooti y'abantu bo bakola kye bakola ki kye baagala bakikolera awo era gwe osalawo n'ogamba katumukole kino oba kino. So omuzadde nga ye oba nga omu suspect kano kayinza oba ka family oyinza osalawo kaleko oba kaŋŋamba alina abaana ekyo kankireke okisigale kankireke ekyo okyesigalize. Mumanyi lwaki mbadde nkibuuza sorry to ask naye nebuuzaamu obuvumu oba okuvaako okwenkanidde awo okubeera nti yasobola okufuna omwana asooka owookubiri owookusatu ku myaka egyo gye baliko
n'abatugumba kivola bambadde nkabuuzi era kinkozeyo binti tompadde nga bwe nkaagala kabe naye it is okay eddembe lyolisigaza ng'omuntu. Ekyokubiri bazadde be bonna gye bali. Abazadde gye bali. Ako tebali mu ggwanga. Okay. So bwe tubakimbadde nga bwekito bwe kiri tusaba bw'aba alinayo ku baana omukulu nga ddala poliisi ne kooti bavuddeyo ne batuwa ebikakafu nti ddala mukulu we yakola kino. Tusaba Mukama amuteekemuko okujjukira bano okutegeera nti ne bano baalina ki nabo bazadde ate naye muzadde bw'abanga gye bali abaana ate era n'ekikolwa kikolebwa nti omuntu ng'omu sekinnoomu omwana we singa alikula n'asanga files weziti taata yali kino oba taata yakola kino kiyinza okubeera nti kibayise bulungi abaana mu biseera ebijja mu maaso naye kikoze obulungi nti sinnabalabako mu mawulire era sinnalabayo kintu kino kimukwatagala ku ekyo kyabazadde ba ne mukyala we. Okay, waliyo akatalekeka ketutayogeddeeko leero ku byobadde njagala okugira. Ebibuzo byonna byebaza mu comment section eziko obimbuuzizza. Okay, okuleka nga gwe agoberera Focus TV oyina ky'oyagala okwongera okuttaanyizibwa oba okwongera okukakasa otherwise ebisinga byonna nakugamba nti omusango twasalawo tugugoberere naye bwe ndabako kirimu kamunguza byesitegera bulungi nenoonya ku mwami ono n'abeera nga abaako byattaanya. Nkujjukiza bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune bakubrandingire oba oliawo bizinensi yo. Sinatuukako wa musawo wange Tone niwe n'abantu tuseeyo njalaba bizinensi ye eryetya omulimu ogwo tumusabe ogwa branding. Focus Graphics and Branding babikolera byonna byonna okutona bizinensi engeri gyerabikamu t-shirt, corporate uniforms, nkofiira, stickers and banners byonna aba Focus Graphics and Branding babikolera so nga ate wamu ne bannaffe aba Focus event service bagamba nti beeyune bakwatire omukolo gwo abakuwe service ezitukka mu 3 oba 4 omulundi gumu oleme okuzunga n'aba service provider banjawulo. Funa photography, videography, decoration, juice, cake making, entertainment byonna baba babikuwa. Otherwise okuleka nga waliyo akatalekeka naye ndowoozaamu nti ebisigadde tusobola osinkana mu comment section n'otubuulira gwe biki byolaba ekituufu ki naddala mu ssiga lyaffe eddamuzi tulina level we tutuuse oba nedda biki byolowooza ebyo ebirumira ebisaana okuba nga bituusibwamu. Nkakasa nti abakulu bolaba comment section zaffe zino babaako oluusi balondobamu ebyensa era ebireetera eggwanga lyaffe okugenda mu maaso. Omukulu nga tuggalawo waliwo akatalekeka konna koyinza okugamba munnayuganda ku keesi ya mukulu w'ono? Omusango guno nera okugamba ku bannayuganda baguggyemu olubalaato. Si gwa kubalaata. Nalabye simanyi ndi ttiimu Okero oli nakoza ne AI omukulu asaba cabinet maid ng'alina ebikyala bimwetoolodde bamwambaza uniform za maniyu. Lwaki siyasoma? Simanyi. Bamwambaza waliwo bamutaddeko bimama bimusitudde bimunywesa. Namulabyeko ng'aliko ne ku beach. Ali mu kulya ssente. N'omunene omu bwe sagenda kwatuukiriza mannya naye abaana bakomye ebintu ebyo. Okay, kyogamba nti abaana bakola AI zino bajje mu musango guggyemu olubalaato. kuba waliwo ate abalumizibwa buli balaba ebintu weebiti. Kalowoozo kalungi abantu bakola AI nsaba ebintu ebiri emotional bino kati okuttibwa kw'abantu kuli okw'abaana akwaliwo bw'okikola bw'otyo bambi ye nnyini mufu oba yafiirwa ayinza okutwala ng'ekyolubalaata ayinza okutwala mmwe nga babitutte nti byakusaagasaagamu so nga ate biri very serious. Okay, bye tuyinza okuba nga tukuŋŋaanyiza olunaku olwaliro nze Ade Wilberforce ku Nyanja. Tusigane mu vidiyo ezijja mu maaso awo nkujjukiza nga Focus TV tujja kuwanga ebintu bingi nnyo. Otherwise linda bulinzi notification bwejja ng'otaapingamu nga tusobola kutambula mu maaso. Nze Ade for now, bye bye. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange
bazza okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba focus group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange ku subscribinga ku Focus TV yange bingi